Abalungi abalabi ba Dream TV nate tukomyewo ne program yaffe oba tuyingiddewo ne program yaffe. Abalungi be basinga obungi mu nsi. Ekyo ffe kye tukkaatiriza era kye tukakasa era tukiweerako obujulizi era yenjiri yaffe wano ku Dream TV. Naawe wenna ali eyo mu maka, ku ssomero, mu bitongole ebyenjawulo, kakasa nti bw'oba oli mulungi shayininga tokkiriza kikolwa kibi oba muntu mubi kubuutikira. Erinnya lyange yenze Nantongo, nyingiddewo ku programu yaffe eno ey'olunaku olwaleero. Ndi ne mwami mukulu Alex, mukulu oba mukulu lyonna lyoyagala ly'omuyita. Tubaaniriza nnyo nate. Mwami mukulu, bbanga lituyiseeko ndoozi ennaku nga ntono nnyo. Ggwanga liguddemuko enkyuko lwakuba wangano giyita enkyuko nti mba nsasamaza nnyo ensi, naye tufunyemu ebikangabwa bya mirundi ebiri. Ekisooka abatuuze b'Ekiteezi, Kiteezi omanyiyo? Abatuuze b'Ekiteezi bafunamu ekikangabwa kubanga gavumenti yali efudde ekitundu ekimu eky'Ekiteezi nga dumping site, nga kasasiro w'ekibuga kyonna gye bamukuŋŋaanyiza. Kasasiro oyo n'avaamu ebirala, abatuuze abawerako ne bulijjo buli kati tetunnakakasa nnamba muwendo gwafiira mu nsasage eyo oba mu ncuku eyo. Omutawaana ogwokubiri, Advisor Arthur, President, Press Secretary and Tamale mirundi gw'omanyi obulungi, naye n'atuva ku maaso ng'eggwanga. Ndowooza tutandikire awo mpola mpola nga bwe tuwaya. Ogambye ensonga ziri bbiri. Eggwanga lyezifunye. Esooka ya ey'Ekiteezi abantu ne gye buli kati tetunnamanyira ddala muwendo gwafiiridde mu nsasa. N'eyokubiri omukulu oba omukungu Tamale mirundi yatuvudde ku maaso. Mukama amuwumuze mirembe. Eyokubiri sijja gyogerako. Okay. Twogere ku esooka nti naye nga ye Tamale mirundi wali omumanyi oba mwali close kyenkana ki nga tetunnagivaako? Tomumanyi? Tomumanyi ng'omuntu nga nti mukwano gwo oba ki, oba tomumanyi? Nga omuntu n'agamba Alex mukulu omanyi nti simumanyi. Kiŋŋambi nange simumanyi. Bwe bakubuuza wuzi Tamale mirundi simumanyi. Mwami mukulu tugende ku gundi y'Ekiteezi. Simumanyi. But you senior citizen, how do you know kibajja kitya nga tomanyi Tamale mirundi? Okitegeera, tunnyonnyole tomumanyi mu ngeri kikali. Kubanga bw'ogamba tomumanyi obanga atugamba nti ekyagudde mu Kiteezi kyabadde bwe kiti. Okay. Ekiteezi, erinnya Kiteezi kitundu bakiyita Kiteezi mwami mukulu. Nga bwe banaayita Masanafu, Lungujja, wa Kiteezi. Waliyo abantu obulamu butambula ng'obutambula ewalala. Bw'okiva emabega ekigambo Kiteezi ofuna ekigambo ekigamba nti kiva emabega Kiteezi. Zite omumanyi bulungi nze ebyo sibyagala kuba obontabula. Saagala kuntabula mwami mukulu. Ekigambo nkimanyi nga bwe kiri, simanyi lwaki ate nkiva emabega. Eky'omutawaana kye tulina ekisaaniiko ekisinga ekisaaniiko ekyabadde Ekiteezi. Kye kisaaniiko ffe okulowooza nti ebyo ebisaaniiko eby'Ekiteezi byabadde bisaaniiko. Oba tutandise programu oba tetunnaba simanyi bulungi. Tutandise. Nedda. Ogambye otya? Kugambye nti ekisaaniiko ekisinga ekisaaniiko ekyabadde Ekiteezi. Kye kisaaniiko ffe okulowooza nti ekyabadde Ekiteezi kye kisaaniiko. Ekyabadde oba ekiri Ekiteezi essaawa oba ekiriyo. Nanti njagala nkubuulire. Anti kyali ettaka lyakulukuta kyaggwa. Nedda. Ekyaliyo n'ekiriyo. It is a society. Ekiriyo kati kiki nti abantu babudamye. Abantu tebabudamye, abantu bali nedda. Society, it is a community, abantu babeerayo kyalo. I know. So what are you saying? Kati eri dumping site ye yavaako. Abantu ne bafa. Yes, I know. Kati lwaki oli mugamba nti nekyabadde obe ffe okulowooza nti nno ekiri Kasasiro yali Ekiteezi nti Kasasiro yabadde Kasasiro.
Okifudde nze nkugambye ekisaaniiko ekiri ekiteezo ekyaziisa abantu si kyesisaaniiko kye tulina mu ggwanga lino. Kiki ekyabaziise? Tusooke tumanye ekisaaniiko kye ki. Tokutola bigambo. No, ebisaaniiko kye ki? Ebyo bye mutaagala. Mwami mukulu. Temwagala genda buziba ku nsonga zino. Lindamu katono. Kyabadde ekiteesi si kisaaniiko, kasasiro. Ate kasasiro akolwa ki? Akola kisaaniiko. Kasasiro alina emitendera eki? Mwami mukulu, ebisaaniiko obimanyi? Yes. Bye biriki? Kankunnyonnyola. Nedda ebisaaniiko bye biki? Katonda ngamba ku bisatu. Wuliriza ku bisatu biriwo. Biriyo ngambe nti nno kasasiro alina ebitendera eja. Nga tonna gingamba kasasiro ebisaaniiko kye ki? Kiri mu kino. Waliwo kye tuyita rubbish. Toyogera Luzungu. Bye bisaaniiko. Nanti toyogera Luzungu. Anti wuliriza rubbish bye bisaaniiko. Nedda. Kiki? Ekisaaniiko kye kisaaniikiddwa ku mmere. Kyetukozesa olulagala lwetukozesa lwe lusaani kyekisaaniiko. Kati oŋŋambye ekyabadde ekiteezi biki ebyayiise? Kasasiro aba ye rubbish yaba takyalina mugaso. Kanzikirize ekyo ky'ogamba lwakuba nti ebisaaniiko. Yes. Naye ebisaaniiko ekigambo kirina synonyms. Lindako ebikifaanana. Ebigambo mu nkuluze z'Oluganda, mu idioms z'Oluzungu. Ne mu Luganda. Owulidde? Nti ekisaaniiko singa ekintu kirwawo ukifuuka ekisaaniiko ne bw'oba ofuddewo kipapula kye tuyita abakasasiro. Ebigambo by'Oluganda bitegeerekeka bulungi. Kati nno owuliriza nze kankubuulire waliwo rubbish, waliwo garbage ne wabaawo ne waste. Byawula ebyo ebintu ebyo bisatu. Kasasiro waliwo ebintu bisatu. Tulina kye tuyita rubbish. Mu Luganda kiki? Ekisaaniiko. Okay, tugende. Garbage. Nakavundira. Waste. Mpitambi. No. Waste ye nakavundira. Garbage. Asobola okukola nakavundira akola ebijimusa. Tugenda ku kiki ekitutwala ebisatu ebyo bitwala. Lindako. Kankunnyonnyolosa onnyikire kino. Garbage asobola okukola manure. Yes. N'omutwala. Yes. N'akola kiki? N'agimusa ekintu. I agree. Waste tagimusa kintu. Apata kyalina kyakola. Rubbish yavaamu garbage. Garbage n'afuuka waste. Kakati ekitenzi wabaddeyo ki? Olaba? Tulina okugenda empolampola mu bintu bino nammwe abatuwuliriza. Olina okusooka okumanya kiki ddala ekiriwo, problemu eriki. Tumala googera. Ekisaani kivaamu nakavundira. Nakavundira n'avaamu empitambi. Empitambi ye last. Toba tokyasobola kukijjanjaba. Era kyova olaba n'omuntu bagamba nti human waste bw'ogenda mu bathroom n'okola poop waste, human waste. Kiba tekikyalina mugaso mulala gwonna. Okay, tuleme kukisiiringa we bato kubanga waliyo emigaso gya popo. Okay, ojja kungamba bakolamu koolasi. Nedda tetugisiiringa nnyo. Bakolamu biki? Naye nze njagala okubuulira. Bwe kituuka kati tukome wali nti ekiteezi wabaddeyo ki? Garbage nakavundira. Ekimuyisa nakavundira. Ekintu ekivunda bwe kiba kivunda kireeta gas. Yes. Gas oyo bw'ayambuka yaleeta omutawaana nga volukano bweba ebaamu yo lava. Kati gas ono aleetera ebisaaniiko bino okukola ki? Okusobola okukola ekintu ekyo kyekyakoleddwa wa ekiteezi. Owulidde? Nakavundira avunda akivaamu gas. I agree. Waste ye tavunda
aba muvundu already. West tavunda aba muvundu already. Now ekintu kino tukijjeyo tukiteeke wano bwe tuti nti omutendera gwe tuliko gwa rubbish gwa garbage gwa waste. Ono sewage abantu ebipipa ne bajja wano ewaka ne bagyolamu ne batwala. Tasobola kuvunda kuba olwedda aba muvundu. Kati yenjawulo ya waste ne garbage. Garbage avunda. Ensonga gye tuliko eri so sensitive eri abo bekyatuseko n'eggwanga okutwaliza wamu. Tetusekera mu nsonga eyo naye omukulu ono alina engeri gy'akulagamu ensonga. Nabayo. Waste tesobola tevunda. Ekivunda nakavundira era bamuyita nakavundira ng'avunda ye. Okitegeera. Then ekisaaniiko kino kyekino ekireeta omutawaana kyekireeta ate garbage. Kati kankuwa amagezi. Osudde ekisaaniika ekipapula. Ekisaaniiko kirala nnyo. Anti gwe oli ku kiro oli w'e Masaka olowooza mmere. Seegaanye. N'engeri essaaniiko mbwe essaaniiko. Seegaanye era bwe kiri. Ekipapula ekisuuliddwawo n'eri essaaniiko liba ssaaniiko nga limaze okusaaniika emmere. Bwe guli. Bwe biba nga terina ssaaniika teriba ssaaniiko. Bwe guli. Essaaniiko liba waste liba lyonoonese. Anti wuliriza endagala okufuuka essaaniiko baba bajjudde emmere ng'eyidde olulagala balutaddeko balamu ne basaaniika kati essaaniiko lino ne balitwala oba banaalizaako be bamanyi bakiki so liba limaze okukola. Yes. Okitegeera? Nkikiriza. Y'ensonga lwaki ekisaaniiko yinewo ekiri related with essaaniiko kubanga essaaniiko nalyo liba liri kyonoonese. Okay. Ekiteezi waabaddeyo ki? Kakati ekyabadde ekiteezi ebintu waliwo technical gundi aspects nti dali ebisaaniiko baabiyiwa ku ntunnumba kyetwandiise nga plateau oba ku kasozi kind of kasozi abantu ne babeera eno wansi. Mistake number ki? Number 1. Kakati lwaki baakola batyo era ani yakikola ekyo? Ate abalala ne bagamba nti it wasn't a plateau something, it was a flat thing. Plateau nejja? Yeah. Okay. Ng'efoomingibwa kasasiro. Kakati ebintu byonna kati tobuuza nti ani, buuza kisaaniiko ki ekyakkiriza ebyo. Anti kati nkuleetera ebisaaniiko. Kisaaniiko ki ekyakkiriza kiteezi okusuulibwayo ebisaaniiko? Twandiyinzizza okulonda ewantu ewalala wonna. So sigamba nti kiteezi lwaki kiteezi. Naye nedda lwaki bwe yali agira lwaki ng'apangibwa lwaki teyanoonyezebwa kikirina mukolebwamu obutatuukira kole. Tukimanyi ekikolebwamu byonna tubimanyi. Anti lwaki tebaabikola? Kubanga tebaabikola kubanga bo bennyini bisaaniiko. Gwe kisaaniiko oyinza okwosa kisaaniiko kinno. Oyinza okwokya munno. Naye nensi. Oyinza okwokya munno. Waliwo akantu akatambulaga naye mwami mukulu tosobola okwokya munnowo. Tosobola bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Tosobola kumugyamu kya mugaso munno. Oba oli kasasiro oba naawe ne munno abaki. Yes, mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kasasiro ebisaaniiko bye mwalabye ekiteezi ebibumbulukuka. Tubinnyonnyole tuti. Gaasi oyo abimba. Tusuuliddwako soko sirike. Tusuuliddwako kasasiro ow'engeri ez'enjawulo nnyingi nnyo. Mu muzannyo gwange Romeo and Juliet nabagamba kasasiro garbage yavaawo. Omuzungu mu 1830 si muzungu omuchina okuyiya emmundu nejjawa n'emmundu kasasiro
muzungu yagituteekako kasasiro etta nga kasasiro bwe yassa abantu ekiteezi emmundu etta naye muzungu yagireeta kasasiro eddiini kasasiro byonna ebyo byatuteekebwako endowooza education yaffe kasasiro ne tuyiga ebintu Canadian prairies nga tomanyi na kyaye namutamba ne oli ku Canadian prairies kasasiro ne bamutuyiwako abazungu ne tujjula nti kati abantu balina nnyo kasasiro nti omuntu okumuggyako kasasiro oyo yenna okumumuggyako afuuke ye yennyini mu Uganda muno kizibu kati kuba kasasiro mungi okweyerusa kasasiro. Ekiteezi twasooka ne tufuna rubbish na turning into garbage. Yes. Ne kati tutuuse ku waste. Yes. Tebalina kye bayinza mukolamu kweno state watuuse. Yate owaffe tebasobola mukolamu kintu. Owaffe alimu embwa, alimu ebyenda bya enkoko, alimu ebigulu, buli kimu kiri muri kasasiro owaffe tayawulwa. Tetwawula plastic, tetwawula mmere. Ebyo biri eri mu nsi ndala ate ebyo tetwagala nnyo birowoozaako kubanga ffe tetubisobolera ddala. Okwawula ebisaaniko nomanya nti ekipapula kino nkisuula wano kino nkisuula wali akaveera nkasuula wano. Dustbin ezo onozijja wabajja zibba bajja zibba kwegamba ffe byaffe nga bwe mumanyi tukkirize tulina embeera gye tulimu ey'embwa ensiru naye ng'embeera eyo tugigumire kubanga ffe Katonda bye yassa wano Katonda yatussa wano tetuvaawo tujja kufiira wano. Wangamba abalabi ba Dream TV omukulu ono mutuuze mu ggwanga ery'omu Amerika yagaana ogendayo n'agamba afiira wano. Nfiira wano ne bannange. Kanfiire wano ne bannange. Oba basiru bannange, oba bagezi bannange. Tufiire wano ffenna tuli Bannayuganda. Tagendayo abantu kabalekera ensi yaabwe mu bulungi beebale nnyo muwa butuuze. Nze ntwala ekisaaniiko ky'omutwe gwange nnyonona ensi y'abali. Ebisaaniiko ebindi muggo obimanyi mu mutwe guno. Mukulu omanyi ffe abayayana Amerika okutuwa obutuuze. Mugende. Naye gwe ne bakuwa green card. Amini yatuteekako ebisaaniiko bye. Gavumenti etaddeko ebisaaniiko. Etuyiwako buli kaseera ebisaaniiko. Mwenna musome. Mwenna mugagga wali. Tukimu. Mwenna mukole kino. Ffe tuli bannuupu. Bwe mukole kino. Mwebeereremu. Bisaaniiko. Batuyiwako buli kaseera ne batugamba nti kaakati. Beerawo bwotyo. Naye obusungu buli obwa gasooli obubumbulula ekisaaniiko ekyo buli wansi eyo mu bantu. Gaasa azimba ayimbuluku ajja obusungu buli mu bantu. Ebisaaniiko mwegendereze nakavundira. Gyoteeka mu oven n'ejja mpola. Weegendereze nakavundira nti bw'aba avunda gaasa akola atya? Kati bwatubanga tuli mu state ya nakavundira nga Kiteezi bwatugamba, then gases naffe ng'abantu emotions zaffe zifuuka gases ezo olw'embeera eyo ebbugumu abantu bayiseddwa bubi abantu bakaabye. Kakati bwe bituuka awo nga byambuka nga bikulukuta engeri gye bitukulukutira biyinza okuvaayo nga volukano bweyabika neereeta omuliro neritalava oba ne bikulukuta ng'ettaka era kyekyo ekyabadde awe. Naawe tukole tutya? Kyekibuuzo ekiri ku buli muntu. Twandikoze tutya? Ekikolebwa ki? Ekikolebwa kiri nti olina okumanejinga ekisaaniiko nga ovaka awakaawo wennyini nga tonnasuula kikuta kyo oba kikolokomba kya ttooke wonna w'okisuula sooka olowooze gwe kennyini nga gavumenti tennajja nakujja kuba gavumenti si yagambye oggula ettooke oba muwogo oba lumonde gwe wagenze mu katale n'ogula ekitooke. Kale ndowooze kikale olidde oguze ettooke olina ekikolokomba kyoyagala okusuula. Now ogenda kisuulawo. Now if we control, manage and administrate
rubbish ng'akyali rubbish awaka kaveera kali awo bikuta by'amatooke biri awo n'obimanejingira awo n'ogamba nti kati kino nkiteeka wano kino nkiteeka wali kino ngenda kiteeka wano gwe kennyini nga gavumenti tennajja tennakola ky'abantu baffe bajjajjaffe mu byalo baakolanga batya tebaalinanga bisaaniiko olowooza baalinanga ebisaaniiko ne gwe walabangako ebisaaniiko mu lujja nedda ebira matooke ebiwata biki byonna byonna mu lusuku kuba bikolanga manyo obuveera ne babwokya kawungeezi kakati lwaki ffe tetukola ekyo tebatukkiriza KCCA tekukkiriza kwokya ate si kwokya tulina kufugira eri ebikuta by'amatooke tubikwatirawa tetulina nsuku ekitegeeza tujja biteeka mu ate ogamba otya nti tetulina nsuku ife ab'omu Kampala ziriwa ng'obeera ku muzigo nkugambye kakati ye planning eyo n'ogamba nti amatooke gajja kuwaatibwanga mpigi mu Kampala muyingiramu matooke mawaati ebyo biri emyaka 5 anti byebyo kati kyeva oguma kati kubanga okitegedde kati tekisoboka tewali tuli ku west sooka olinde tuli ku west not only in terms of kasasira ekiteezi tuli ku west in terms of the human beings we have bali ku mutendera gwa west genzi eno generation ejja eri ku west fe ababazadde fe tubadde ku garbage nakavundira abali ku rubbish balala bali bamuteesa fe ababazadde bano abaana baliwo abato fe tubadde mu nakavundira kakati abaana abalala abaliwo abana abajja naddala genzi eyo west kati oli mu kuvuga ekintu kino ng'okitulengereza wala definitely tulina kulengera wala kati komawoko yes ewala eyo sooka okomewoko wane essaawa zino enkyawe wataaba ekiteezi wajja kuba mukono wajja kuba mpigi basangeyo ettaka osimanya no manizirandi bagambe nti wano wetugenda okutanamu okuba kasasiro ki naye baani abagamba ffe tulina okugamba no kakati yensobi yetukolekitingamu garbage nedda kati olabye tulina ekyo ekintu kyetugamba nti bagambye kino abantu kyebatiisatiisa abantu powers from above the powers from above the above be baani state kyeki si bantu they do have power kati wano abantu abo be baani bampa amanya batuwa amanya si be twateeka mu parliament bwe tubateeka mu parliament si be tulina okubuwa ebirowoozo owulidde babitwale mu state ffe tugamba nga abantu ebisaaniiko ebyo biragewa ng'abantu ffe abalonzi kyetugamba tubalonda kati 206 ejja kati lindako president minister ne parliament ffe abalonzi tuwuuza bano abantu abasatu bannange ebisasiro bitukuŋŋanya amaka gaffe biragewa ne bagamba no more kiteezi it is mukono now kakati baba batuwadde kirala kiteezi bagigire naye ne mukono kinabanga kiteezi nti buli basombe bahipinge nga tebanaba bitwala mukono mwe mugamba babitwalewa abantu mu abalonzi mwe mugamba babitwalewa nga tebanaba bitwala mukono mwe ababalonda mugamba babitwalewa era mwagala okuddamu okubalonda bwe muddamu okubalonda mujja bagamba nti ebisaaniiko mubiteekewa abalonzi ffe tulina okugamba abantu abo ekyokukola ffe tulina obbalagira naye mutawaana gwaffe guli nti tulowooza nti bo be balina otulagira ate nabo ne bakisaako omulamwa nti be balina otulagira ekintu ekisobwa ennyo ffe tulina okugamba omuntu agenze mu parliament nti gundi twetaaga nayikonto wali mu myezi egi onookikola nti ye akalulu kange kaakano naye so si ye kujja kuŋŋamba nti nja kuleeta wano development nga ne development simanyi kyekitegeeza mukulu wali ŋŋamba olunaku lumu nga njogerako naawe noŋŋamba nti waliwo abatulowooleza naffe be balowooleza kati tulina okuleka the leeway for that thing abantu waliwo abalina otulowooleza wuliriza ekyo kisobu
eyo ngombo bugombo nti abantu gye bakozesa mbugundi atutegerera waliwo atulowooleza tewali muntu akulowoleza tuyinza kwewaayo bwoti mbubando tuweeweyo batulowooleze uli kuki uli musiru ebyo byebagamba mbugundi atutegerera ontegerera otya ensiri ennoma wano ennumira wano nga gojja ontegerera engeri ensiri gye nnomamu ewange shitrapu saagala nakumanya bintu bino mujja kuntabula nange omuntu labayo ontegerera nedda omuntu omu oyinza okutegerera abantu miliyoni 45 ne bwoba otegeera nnyo tali omu okay ne bwe baba 10 kakiiko ketongodde ne bwe baba 5 ne bwe baba 5 jjukira ziri miliyoni 45 ani musiru miliyoni 45 feba siru abafugwa feba tulina magezi gwe oluzanze ekinsigaza wano kiki kuba nkimanyi tetutegeera bulungi saagala gendeyo mu Amerika eyo butategeerera eyo wakiri kambere wano mbe nga sitegeerera wano okusinga obutabanga nga sitegeerera ku nsengwira kansigaze wano ebisaaniiko byange ebisaaniiko byaffe bituyiriddwako ebigenda okutubumbulukukira olwa gases ezibumbulukuka abantu bali bana benafuna omukisa okwogera nabo ne bagamba ekintu ekyo nange yali alina okububujja mutima nti nfulume gwanga nenzikakana omukulu Alex mukulu omukulu Gordon wava muno omukulu Kaddo Kiberu omukulu John Nagenda bangamba tebafuluma bali wano kabafe tuli wano tufa ffenna ng'abatuwuliriza mugire tufe ffenna kubanga Katonda yatussa wano omusango gwaffe gutubalirweko ki nga bannayuganda tuleme kwereetera bizibu ate birala kugenda kutubanja n'emisango egy'omu Amerika kubanga waliwo bannaffe abagenda eyo ne bakola ebintu ebizibu nga gwe nabanyumizaako oli gwe nabagamba gwe bawa baasi kati nga bwalaba akakazi akakadde akazungu kagiyingidde n'agisiba keekoone kale teebereza oli mu nsi y'abali ogenze negwe ebisaaniko byakujjula dda omukazi ayingira bakuwadde omulimu ate gwe osiba busibi okoona omukazi omuzungu omukadde lwaki tokomawo eno ne tufiira wano naffe ku mpisa ezo embi ze tulina ezatusiigibwamu abakulembeze baffe oba bikinze simanyi komawo tubonebonere wano tufiire wano Katonda atulamulire wano n'olwekyo ebisaaniiko ebituyiriddwako bingi si byebyo ebisaaniiko bye mulabye ekyo ekintu kyekiteezi bwe tukinyonnyoka mu maaso obuuso nga tukirabizza maaso tetujja kitegeera n'okukirabisa obwongo kyokka tetujja kitegeera tulina okukirabisa n'omwoyo ate ekintu tulina okukissaamu omwoyo ogwo n'obwa Sseruganda n'okussa ekimu oyo kayuki abalungi b'ekiteezi abatuuze b'ekiteezi nze mbasaasira naye toyinza kusaasira afudde abafiiriddwako ab'eŋŋanda naye kakati waliwo yabuuziza nti abantu abo bayambwe batya ebyo tebitukwatako nnyo ffe leka nkubuulire togamba nti nze sitegeera ekiri ekiteezi naye nze njagala nnyo okumanya kozi kiki ekireetedde kiteeza okuba kiki ekireese kiteeza okuba nga bwali olwali Gandhi ye okufuna independence ya India abayindi bakozesa west okulwanyisa pupu ne bagoba abazungu mu nsi yaabwe Gabbejo oyo alanga ebintu bingi manyi wano mu Uganda wano wabaawo ebintu bingi nnyo ebiseera bituuka enfudu ne zoogera simanyi embalasaaza ne zoogera bikina byogera naye ate bino si byanfudu ddala biri
Rio si kulimba nti enfudu yayogedde jinja nga teriiyo kwembala saasa yakoze ki. Naye ebiro bwe biba bikyuka wabawo ebintu ebyenjawulo ebijja nga bitambula ne mu bulamu bwo bwennyini bw'ozaalibwa ebintu bwe bigenda bikyukakyuka ebiro bwe bikyukakyuka oli mwana muto ate n'otuuka ekiseera n'owasa n'ozaala ogenda okyuka n'ofumbirwa n'okula n'ofuuka omuntu omukulu ate n'oba n'abaana ate n'abazzukulu biki ebyo byonna kugamba naye wabaawo ebiraga tewaayo omusajja n'oyo ajja kuwasa oba omwana oyo omuwala ajja kufumbirwa nti oba bannange nnooki wabaawo ebiraga ekintu nti kiba naye nti omusajja ali ku kitanda naye asigaddeko kikuba muki mukono ebiro kakati ebiro bino ebyolwaleero mu tekinologi ono gwe tuliko tekinologi azze woolabira obuzibu bwaffe Africa nti tekinologi azze tumulina nga bw'onooba n'essimu eno nga buli kaseera kyeŋŋamba olina smart phone tolina smart head tojja kukozesa ssimu eno bulungi owulidde tekinologi oyo kati abisaaniko bagamba twandibikozeemu kino twandibikozeemu kiri naye munnanga omulimu guli awo okukola ebisaaniiko ebyo bisobola obisayikolinga obijjemu ekintu olina kuvaka ne bagamba nti obuveera dustbin ya bbulu amacupa ya red kati zino emmotoka ezijja okutambuza ebisaaniiko ebyo nabiraba mu American zo zimanya kubanga ezimu tezitwala ekya black eri ejja kujja yeetwala kya dustbin yaki ya red kuba emanyi nti macupa gokka ge gakola ki kati ye emmotoka yeetwala macupa kaki ng'egenda kati endala ey'obuveera era dustbin eyinza okuba oba ya green oba yaki kati nobaawo ekimotoka ekijja nga kyo kinoonya dustbin ya green yokka kakati wano ffe tetwawula wonooyigiririza abantu baawule ebintu ebyo basooke babitwale obuveera babutwale gye bulina okugenda ofune factory ekwata obuveera obwo ebyamacupa bigenda awateekebwa amacupa ebyo byonna infrastructure eyo wonoogituukirako my idea nga ompagidde nti kkiriza okafiiremu nga bwe tuli bwe tutyo okitegeera bambi tunyolerwa wamu ne bannayuganda bannaffe abatuuze b'ekiteezi tetulina ngaffe ku programu yaffe okuleka okukyogerako ne tukuba omulanga oba ne tukigaziya ng'omukulu bw'akikoze gwe mulimo oba gwe mukono oba ly'ettafaali lye tuyinza okuteeka ku mbeera eri ekiteezi abafiiriddwa abantu bammwe abooluganda omanye ekintu ekyo omanyize saa tetulina nnyo tetusobola kukikola tetusobola kubagamba nti kitalo mu culture yaffe kiraga muntu naye tuba tetulina nnyo kyetujja bayamba okuleka okujja ne tukyogerako ne tukirambululako n'akiwa amagezi akubye tooki mu bbanga eryewala ne mugamba ogenze nnyo wala tukikomyewo n'akikomyawo wano agambye nti tukiteeke mu bakulembeze baffe naffe ab'ewaka okutandikira ku mutendero ogwa wansi ogwa Sseruganda omukka n'okussa ekimu muyinza obutakitegeera naye mujja kukitegeera mpola mpola buli gye bakoma okunyigiriza gy'okoma okukitegeera. Tubaagala nnyo ku programu yaffe wano abalungi be basinga ababi. Mbadde Nantongo oba nze Nantongo mbadde ne mwami mukulu Alex. Tujja kudda ku programu enaddako mwebale nnyo Katonda abakuume.